Yes, webale kubanga okyaliko ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo ggwe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nyongera okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ekikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ate njagala okutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wolaba mu kifaananyi awo oluvannyuma lw'ekiwandiiko okufuluma eky'eggwanga erya United States of America nga bateeka envumbo ku basajja abakyala abakungu mu gavumenti y'eggwanga Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo ne yeebaza n'asanyukira era n'ayaniriza sanctions zino obukwakkulizo obuteekeddwa ku ggwanga erya Uganda abakungu omuli speaker akubiriza parliament Anita Amongo omuli amanyiddwa nga General Erweru ono nga yeyaduumira ekikwekweto ekyalimu abantu abasukka mu 150 okufa mu bitundu by'e Kasese. Kuliko Minister Amos Lugoloobi, kuliko former Minister Maria Goretti Kitutu ono nga yali Minister w'ensonga z'Ekkalamojja era nga kuliko ne former State Minister ow'ensonga era ez'Ekkalamojja Agnes Nandutu. Eggwanga lya United States of America livuddeyo ne libateekako envumbo nga sanctions zino zifaanaganira ddala ne sanctions eggwanga lya Bungereza United Kingdom ze baateeka ku ggwanga erya Uganda era nga America eyongereza Bongereza ku sanctions ezo yeegase ku ggwanga lya Bungereza era nga mu sanctions zino abakulu bano okuli Amos Lugoloobi, okuli Maria Goretti Kitutu, okuli Agnes Nandutu, okuli Anita Amongo tebakkirizibwa kubeera nga balinnya ekigere mu ggwanga lya United States of America ne bakazi baabwe abo abasajja ate ne babba baabo abo abakazi. Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lwa bino byonna agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter ne Facebook n'ateekayo ensonga ze nga naye alaga musanyufu nnyo n'engeri United States of America gyekwasaganyizaamu ensonga eno era ku mukutu gwe ogwa Twitter ngenda kuyitira mu kiwandiiko kyataddeyo obeere nga okitegeera bulungi nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo statement mu Luzungu naye ngenda gikusomera ngikuyitireetiremu ebyo byendowooza nti byenja okutegeera naawe at least obeere nga tutambulira wamu ffenna gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Wabula gwatanaba kubanga osubscribinga kirira nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga tomisinga nsonga yonna obeera omu ku abo abasooka okumanya singa Red Zone TV etaddeyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu olulabye ekiwandiiko ky'eggwanga erya United States of America nga kiva ku mukutu gwabwe oba official website ey'eggwanga erya United States of America era ng'ekiwandiiko kino kibadde kukiva ku kye bayita US Department of State official website use.gov era nga osobola okugendayo naawe ku website eyo n'ofuna ekiwandiiko kino. Oluvannyuma lw'ekiwandiiko Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye bw'ati: The United States of America has today announced new sanctions against Anita Among for engaging in serious corruption as Speaker of Parliament. Nti eggwanga erya United States of America olunaku olwaleero litadde oba lirangiridde envumbo ku mukyala akubiriza Parliament amanyiddwa nga Anita Amongo olw'okwenyigira mu buli bw'enguzi obuli serious ate nga mukyala akubiriza Parliament. Also sanctioned Amos Lugoloobi, Agnes Nandutu and Maria Goretti Kitutu for engaging in corruption related to the Karamoja iron sheets. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba abategeezezza nga bwe twabagambye eggwanga lya United States of America litadde envumbo ku bakungu abo nga bwe mbakusomedde Amos Lugoloobi, Agnes Nandutu, Maria Goretti Kitutu ne Anita Amongo kubano nga kuliko abaali benyigira mu nsonga y'okubba amabaati. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda maaso ng'agamba very significantly the USA has also announced sanctions against Lieutenant General Peter Erweru, the immediate past Deputy Chief of Defense Forces who commanded the killing of over 150 Ugandans in Kasese in 2016. Nti mu ngeri ey'enjawulo eggwanga lya USA era lirangiridde envumbo endala ku Lieutenant General Peter Erweru ono nga ye yakavaako ku bwa Deputy CDF ono yabeera addirira Chief of Defense Forces kati abadde Deputy Peter Erweru, Lieutenant General Peter Erweru nti naye ateekeddwako envumbo era ng'ono okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti ye yaduumira okutta bannayuganda abasukka mu 150
mu bitundu bye Kasese mu mwaka gwali gwa 2016. Ge mawulire gali getwakuwa da General Eruru yavayo nayogera ku nsonga eyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda maaso ng'agamba, we welcome these sanctions and appreciate the government of the United States of America for listening to the cry of the oppressed people of Uganda. Wano ng'agamba nti twaniriza era ne twebaza eggwanga government y'eggwanga erya United States of America ekulemberwa Joe Biden president olw'okuwuliriza emiranga egy'Abannayuganda abanyigirizibwa okubeera nti babadde balajana. It has been our call to the civilized world not to keep a blind eye to the impunity perpetuated by the Museveni regime. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba n'ategeeza nti gubadde mulanga gwaffe ebbanga lyonna nga tukaabirira nga tulajanira era nga tukoola gavumenti z'abasajja abayivu betulowooza nti bagoberera amateeka okubeera nti tebateekawo oba tebeefuula bamuzibe ku nsonga z'Abannayuganda abanyigirizibwa nga banyigirizibwa regime ya Museveni. We hope more individuals and organizations responsible for the suffering of our people will be sanctioned. N'agamba nti era mu ngeri y'emu tusuubira era tulinze okulaba nti n'abantu abalala abenyigidde oba abazze beenyigira mu kunyigiriza abantu baffe wano mu ggwanga Uganda nabo tuli bagumu era tulindiridde okulaba nga nabo bateekebwako envumbozo ezimu nabo kibeerenga bakifeesinga. This sends a clear message to those responsible for gross violations of human rights. This sends a clear message. Nti kino kisindika message oba kisindika obubaka eri abo mwenna abavunaanyizibwa ku kulinnyirira eddembe ly'obuntu, okutyobola eddembe ly'obuntu, nammwe abavunaanyizibwa ku kweddiza ssente y'omuwi w'omusolo n'ebyobugagga by'eggwanga. That yes, today they control all institutions that should be holding them accountable, but they are not far from accountability. N'agamba nti olwaleero abamu ku mmwe tukimanyi mmwe mukulembera ebitongole ebyo oba institutions ezo ezandibadde zibavunaana to hold you accountable, naye tukimanyi mmwe muzikulembera era tewali kizisobola kukola lwa nsonga nti ate teri asobola kwevunaana. Wabula tukimanyi bulungi nnyo nti temuli wala n'okubeera nga mutuwa accountability, temuli wala n'okubeera nga muvunaanibwa, temuli wala n'okubeera nga munnyonnyola ebyo byennyini bye muzze mukola ebirimu okunyigiriza omuntu wa wansi, ebirimu okunyigiriza Munnayuganda ali mu mbeera gy'alimu. Redzone TV kwoli oluvannyuma ekibiina ekya National Unity Platform nakyo ne kigenda ku mukutu gwabwe website yaabwe eri official eyekibiina ekya NUP nabo ne bateekayo ensonga y'emu nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu has in a public statement shared on his social media platforms welcomed the fresh US sanctions slapped on the Speaker of Parliament Anita Among and other corrupt regime officials. Bowano ne bakuterawo ne linki in case ngoyagala okumanya ebisingawo ku statement ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne statement ez'abasajja abazungu Abamerika ze batadde ku mutimbagano gwabwe ojja genda oberenga obisanga. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako tukyakuweereza ate naba kubanga osubscribinga kikole oberenga tomisinga nsonga yonna